Jajjange mu kalobo owulira nti katimbula oyanguwako onoolya mu ttama n'omboggolera muzzukulu obula yogera ebyakutumwa wannondobamu mu maziga ng'atubanja ono kabaka n'oyogera nnyo nti nkutumye nange saagaana naye nga ndi musajja mukulu wantuma ebigambo bibiri neetegese nange kukola nnize ente yange bw'ebeera teriiwo mu mpeke gyewolese saaga mukulu olufundikira nsalabulago njiryeko naawe ate gusinze ayibeene amannya yenze kikomeko musiibye mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeera batwala mu malidaadi saana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatulunze bulungi wadde nga tuli mu kizikiza abakulu emmengo kye baatuteekamu naye nga sinnagenda wala kambuuze kyatandika ddi okubeera ekivumo omuntu okubeera omuganda kyatandika ddi okubanga omuntu omuganda takyalina kwenyumiriza mu kubeera muganda era kyatandika ddi abakulu abatutwala okubrandinga abaganda be bakulembera ng'abantu abakyasinze obusiru abantu abatwala emmengo awo balowooza nti abantu be bakulembera be bakyasinze obusiru mu Uganda era kigambibwa nti mu ndowooza yaabwe balowooza nti omuganda oba abaganda ye tribe esinga obusiru mu Uganda nti omuganda bw'aba alina omulamwa gwaliko oba bw'aba alina waasonze muwugulaze mu ngeri bweti muwugule buwuguzi bwoti mu bufunze abatwala balowooza ffe tusinga obusiru ne batamanya nti bwe tubeera abasiru nabo babeera basiru anti omuganda agamba nti gufiira kwatazadde mwana kijja kitya buli omuganda lwayoyo okulaba kabaka we buli omuganda lwabanja kabaka we buli omuganda lwayagala okumanya amayitire ku kabaka we bamumuleetera mu ngeri yakujereegerera ekyo mbadde ndamukyegendereza ennyo abaganda buli omuganda lwayoyo okulaba kabaka we buli omuganda lwabanja kabaka we buli omuganda lwayagala okumanya amayitire ku bulamu bwa kabaka we bwe baba bamumuleetera mu ngeri yakujereegerera era nga bwe bakoze olunaku lw'eggulo babadde nga abagamba nti mutuleetako nnyo akatijjo mutuleetako nnyo akamanyiiro woyo tumubaleetedde mu ngeri ya kisaazisaazi mu ngeri ekkakkanya ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka mu ngeri ekkakkanya ekitiibwa kya Buganda mu ngeri ekkakkanya ekitiibwa ekya Namulondo baganda bange ne bannyinaze tubadde nga twererejjera wano ebbanga ne tubagamba nti waliwo ebitagenda bulungi mu bwakabaka bwange era ne tubagamba nti wekitaba ki tulina empulira egamba nti Ssaabasajja Kabaka muwambe bangi baavaayo ne batuvuma abeefuula abaagaliza Buganda ebirungi naye nga tetukimanyi nti be basinga okubeera abalabe ba Buganda kijja kitya nze kikomeko okwagala okutwala taata wange mu ddwaliro ate n'oŋŋamba nti toyagaliza famire yaffe gwe amukukulidde n'ogamba nti ate gwe asinga okwagaliza famire yaffe njagala okkikkaatiriza njagala okkiddamu ti Ssaabasajja Kabaka muwambi nga nsinziira ku bino bye ŋŋenda okwogera alina amagezi awulire oyo ate abitegeere nja kukitegeera nti teyatondebwa kutegeera gwe ate tunayawula tutya abagezi awataliiwo basiru ensi bwetyo yatondebwa alina okubaawo abasiru twawulireko abagezi gye buvuddeko empaka z'amasaza ga Buganda zaali ziggalwawo Ssaabasajja Kabaka teyalabikako era gye buvuddeko nga ne wiiki tennawera CBS Pewosa oba Buganda CBS Pewosa yabadde eggulwawo stiru Ssaabasajja Kabaka teyalabiseeko Ssaabasajja Kabaka we yalabikidde mu kivvulu kya Watowato ekyategekeddwa omukulu Balamu ne Radio 4 Ssaabasajja Kabaka yasiimye kulabikira mu Watowato wabula teyasiima kulabikira mu mikolo gya Buganda emitongole omuli okuggalawo empaka z'amasaza omuli okuggulawo Buganda CBS Pewosa wabula kyeyasiimye okulabikiramu kyekivvulu kya Watowato ku beach Entebbe bwe njogera ku kigambo Watowato tekirina nnyo njawulo y'amaanyi na kigambo nyegenyege bwe njogera ku kigambo Watowato enjawulo yakyo ntono n'ekigambo nyegenyege kakati buli omuganda
lwabanje okulaba kabaka we bamutwalira mu nyegenyege oba giyite wato bamutwale mu wato ng'ayingidde n'ebitiibwa bye nga kabaka era nga bw'omutunuulira olabira ddala kabaka wa Buganda naye buli we bamuleeta okulabikako eri Obuganda bamuleetanga komona bamuleetanga omuntu omunaku zinkunye bamuleetanga omutamivu w'okukyalo katooto Ssaabasajja Kabaka Abaganda babanja omulabako baye baba bamulaga ku Baganda ennaku zino bamulagira ddala nga komona bamusalira ddala ebitiibwa bamusalira ddala amaanyi Baganda bange ne bannyinaze bw'aba Ssaabasajja Kabaka si muwambe nga mwatugamba ekyamugaana okujja okuggalawo masaza kaapu ekyamugaanya okujja okuggulawo CBS Pewosa bwali bulwadde wange bwawonye mu lunaku lumu ne mumutwala mu wato ku biiki ekyo nno kikulaga ki nti bano kati be balina control ku Ssaabasajja Kabaka we baagala we bamutwala we baagala we bamutulagira mu mbeera ekyasinza okubeera ey'okuvvoola era njagala okutegeezaako Abaganda mwenna nti Ssaabasajja Kabaka takyesalirawo wawa kugenda kubanga Omuganda tayinza kubanja kabaka we almost okumala emyezi 3 Ssaabasajja Kabaka n'atawuliriza nduulu y'Abaganda n'agamba nti lwendirabikako eri Obuganda era nja kulabika nga kabaka wa Buganda sijja kulabikira mu bintu bya kisaazi oba sijja kulabika nga komona Ssaabasajja Kabaka mu bifo byonna ng'Omuganda amwagala ennyo ali mu kulaajana ennyo abadde nga amulaba wabula ebbanga lyonna Ssaabasajja Kabaka lwasazeewo okukkakkanya emitima gy'Abaganda abadde alina kulabikira mu wato oba giyite enyegenyege abadde alina kulabikira ku biiki wabadde waliwo ebifo bingi kubanga nazzi kuno buli Omuganda lwe yamisinganga kabaka we ng'agenda okuddamu omulaba ng'era tamulabanga komona era still ng'amulabanga Ssaabasajja Kabaka we era nga n'ekifo kyennyini mwamusanze oba mwalabikidde alabikira ddala nga yenze kabaka wa Buganda wange kyogezako okutugamba nti ffe okulwanirira Ssaabasajja Kabaka asodduyita olugezigezi ye nga ye omuntu singa taba muwambe nze okwagala ennyo kabaka oli okwagala ennyo kabaka noono okwagala ennyo kabaka n'atuuka n'okugamba beene ennyonta yo ng'etuluma twagala kulabika kugogamba Ssaabasajja Kabaka ekyo tekimusanyusa kubanga naawe ali eyo kyekyokiba okolerera kufuna akulwanirira atuuke okwebuuza nti bannange kaswiti kange kayeekolera kamize ku ddusu n'ofuna kasimu alo sweetheart onywedde ku buugi n'obulamu okumala wiiki ne bagamba yeekolera yabaaki n'ofuna amasimu okuva e Bulaaya okuva awa yeekolera nga tokyaweereza oli bulungi eryo liba ssanyu lyange tekiyinza kubeera kivumu kakati omuntu ayagalwa bw'atyo omuntu gwe tulwanira bwetu gwe tolowooza nti ayinza okutuuka ekiseera okujja otugamba nti gyendi Abaganda gyendi baana bange kitammwe mwendi abakyala mu Buganda bammwe seggwanga ya kuno mwendi ng'alabikira ku biiki abeeko ku biiki naye ng'agenze kuggulawo asiimye kuggulawo wato oba giyite enyegenyege Baganda bange ne bannyinaze njagala kati mutandike okuggula amaaso bano Ssaabasajja Kabaka bamutwazikako kati bwazisi ate bamutwazika lwakuba batwagala nnyo naye mubaagala tumala kajanja baagala tumala kacca naye mbategeezaako bwe mubadde mulowooza nti kino kigenda ku refuting oba okujjaabulula byonna ebyogerwa nti Ssaabasajja Kabaka muwambi kyayongedde bwongezi kaamulali mu bokonfaminga nti Ssaabasajja Kabaka muwambi gye buvuddeko omikutu gya Buganda BBS Telefina ne ku Facebook page ey'Obwakabaka bwa Buganda kwafulumirako ekifaananyi nga batulaga nti Ssaabasajja Kabaka akomyewo omutaka mu ggwanga naye ng'olaba alabika buki bulungi akomyewo okuva e Germany okujjanjaba era gye buvuddeko ne bafulumya ekifaananyi ekirala Ssaabasajja Kabaka akubye ku matwe era asiimye okuggulawo emipiira okuggulawo emisinde gye ennaku z'omwezi 16 lwa Sunday naye nga kifaananyi kye baleeta fayini ng'olaba mulwadde naye ng'olaba agenda ddawo kino ate kye baleese olaba nga kiri mu kulwanagana ne kiri olabira ddala nga tebifaanagana singa oddira ekifaananyi kiri n'okisinkanya bino ebyafulumye olabira ddala ng'omu duplicate ya munne era ebyo ebifaananyi ebibiri bwe baba bantu bwe beesanga bayinza okwekuba ne betta kakati omulimba
oyina kumwogeza nnyo alwadde aki n'ayogera amazima naye kennyini ng'omuntu nga tamanyi nti ali mu kwogera mazima. Kakati ebifaananyi bulijjo bye mutulaga ennaku zino byonna nga bitulaga nti eno ye current situation ey'omutanda Ssaabasajja Kabaka ne bino bye mwasembyeyo okufulumya nga bwe tubigatta ne tubiteeka ku miizaani tulaba tebigatta era nga tebibalansinga. Baganda bange ne bannyinaze njagala mufune ekifaananyi kiri bwe bagambira nti Dr. Twaha Kaawaase ayaniriza Ssaabasajja Kabaka okuva e Bulaayi Germany gy'abadde ajjanjabirwa. Ojjukire n'ekifaananyi kiri kye baafulumya nti Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako eri Obuganda ng'ennaku z'omwezi 16 nga ggulawo emisinde egikulembera amazaalibwa ge era yeeno embeera mwalimu mulaba akubye ku matu. Then otunulye ne ku bifaananyi abasajja bano bye baafulumizza eggulu bw'oba olaba ebifaananyi ebyo okuggyako nga toliimu nsa nga toliimu katoola nga bagambye nti genda wonna alina ogenda gwe bw'oba olaba bigatta. Katonda alina ensonga lwaki yakuwa omutwe gwo nange nampa ogwange kitegeeza tolina kuntegeerera. Kano kankaddemu. Katonda bwe yali atutonda yalina ensonga lwaki yakuwa omutwe gwo gw'Oweekitiibwa Katikkiro nange nampa ogwange. Kitegeeza nti enna kyogezaako okukola oba okuntegeeza okimpanga kirowoozo era nzikirizibwa okukikubaganyako ebirowoozo nkikkirize oba nkigaane. Otherwise Mukama yali ntondedde ku mutwe gwo yengeri yokka gye waali ntegeeredde nze muzzukulu wa Mukale Kambugu kikomeko. Kaakati waliwo ekifaananyi abantu bano kye bagezaako okusiigira Obuganda. Waliwo ekifaananyi abampembe bano kye bagezaako okusiigira Obuganda nti Kabaka yafuuka wa kisaazisaazi, Kabaka yafuuka wa masaali, nti mmwe Abaganda baagala bamalamu maanyi bagenda okusanyawo Kabaka nga babamazeemu amaanyi nga temukyasobola kulwanirira Kabaka kubanga ekifaananyi kye bali mu kusiiga nti buli mubanja ennyo Ssaabasajja Kabaka akomawo ng'alinga ng'ola mmwe ate abamubanja so nga be bamukomyawo so si Kabaka yakomawo. Buli Omuganda bw'abanja Kabaka akomerawo ku biiki. Kabaka agenzeeko ku biiki mu ngeri y'okwewummuzaamu. Gwe Oweekitiibwa Katikkiro buli lw'ogenda ku biiki tumanya. Lwaki oyagala nnyo tutegeeza nti Kabaka yagenze ku biiki? Ky'ogamba gwe Oweekitiibwa Katikkiro Kabaka yakasooka okugenda ku biiki bw'aba abadde azigendako nga tetwamanyanga bulijjo. Lwaki kakati oyagala nnyo tutegeezako nti Ssaabasajja Kabaka agenze ku biiki? Tekifaananyi kye baagala osiiga bagenda kuzinda lumu omutanda, bagenda ssanyawo lumu omutanda then bakugambe bakumalemu amaanyi gwe Omuganda nga tokyasobola kulwanirira mutanda. Ne bwali baafudde ojja kugamba twagezaako mulwanirira buli lwe yajjangako gye tuli ng'alinga atuvuma nti mufiira bwereere nze ndi eno ku biiki ndya byennyanja mpuga ndya masaali ngenze mu nnyegenyege oba giyite watowato naye nkunga Abaganda nziramu nkunga Abaganda munywerere ku nsonga ey'okulwaniriranga Kabaka wammwe. Nkunga Abaganda munywererenga ku nsonga ey'okubanjanga Kabaka wammwe kubanga eno mentalite gye baagala obbaguza mwe baagala obbavugira. Akaseera kaabwe ak'okusanyawo omutanda kabadde katuuse naye ffe tulinga ng'ekisolo ekikanga kamunyezza okunona enkoko n'oboggolako nti bo kakati kamunye eri mu bwengula etubala. Kamunye gye bayita Museveni bwe yajja okunona Ssaabasajja Kabaka twagiboggolera nti bo tokikola neddayo mu bwengula. Kakati kamunye eri mu bwengula etubala etemerezanga magga tukolemu ensobi emu. Ejjeeno ne lumu sseggwanga yaffe gye bayita Ronald Muwenda Mutebi nga yatusiiza dda kamunguluze. Museveni wano kino kyali mu kukola kye bayita okuyimbira omwana gw'ogenda okukuba empiso nti tulo kwata omwana butamukwate amubulize kayimba then ajja afumite lumuki empiso. Njagala Abaganda tunywerere ku nsonga, njagala Abaganda tunywerere ku mulamwa ogw'okubanja nnyinimu ogw'okubanja Ssaabasajja Kabaka owa Buganda. Bino byonna babafudde embweyo tekikomi bye bayita kiguumaaza. Era nalabye bulijjo abagamba nti Ssaabasajja Kabaka aliwa, Ssaabasajja Kabaka muwambe ng'akati bwe balabye ekifaananyi bagambye era awo kali osaaki ekikkowe mwanange olisa n'ekikkowe nga ttimba ezze kumira mwanawo
gwe sooka weebuuze Ssaabasajja Kabaka wabasimu wambo tuko okussa ekikoowe lwaki teyaggalawo masaza cup finals lwaki teyagguddewo wiiki ewedde CBS Pewosa gwe kyogamba Ssaabasajja Kabaka ali wafe kugendanga kugulawo nyegenyege Ssaabasajja Kabaka ali wafe kugendanga mu wato ate kino kyalibadde kikwongera bweraliikirivu era oba wadde weebase ngolowooza nti kakati biri birungi ndabye ku mutanda kati njagala ozuukuke weeraliikirire njagala ozuukuke oyongeremu obweraliikirivu kubanga Ssaabasajja Kabaka bakulaze nti bamukuwaako bubi ate mu kumukuwa bamukuwaako mu ngeri ya kumujeregerera Balamu eyabaddewo okwaniriza Ssaabasajja Kabaka ye Ssebwana ow'essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro kubanga ogwo omukolo gwabadde mu Busiro omukolo gwabaddewa mu Busiro musajja wa Kabaka Ssebwana ow'essaza ly'e Busiro lwaki si ye yabaddewo okulaba oba Ssaabasajja Kabaka tafunira buzibu mu ssaza lye gwe kyogamba Ssaabasajja Kabaka yafuuka ddi omukkakkanya eri basajja bate be yeerondera ng'abatenda amagezi President Biden olowooza olw'okuba Amerika y'amaanyi nnyo okusinga Kenya President Biden asobola okuyita obuyisi mu Kenya nga tategeezezzaako ku luto olw'okuba jjewo amaanyi nnyo owange ow'ekitiibwa Balamu Barugahara tutandike okuyita ow'ekitiibwa nga kati gwe Ssebwana w'essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro ekitiibwa tukikutikkire ennaku zino ye gwe Ssebwana yeggwayaniriza Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lye ery'e Busiro abantu b'Ekireka abantu b'Ebbanda Ssaabasajja Kabaka ne bwe yabanga akola dduyiro mwakimanyangako ng'era mumuwerekerako nga buli waaba afuluma olubiri lwe nga Ssaabasajja Kabaka alinako waalaze nga mutegeerako Ssaabasajja Kabaka ne bwe yabanga agenze mu personal life ye giyite edduyiro nga mutegeerako emmotoka mwe baamuleetedde zikulaga ziri official teyafulumye mu ngeri ya kwebuzaabuza Ssaabasajja Kabaka ebiseera ebisinga bwe yabanga agenda ku dduyiro kaŋŋambe agenzeeko mu meeting ne banne nga tagigenzeemu nga Kabaka abula agigenzeemu nga Ronald Mwenda Mutebi sikiwa nti atambulira mu mmotoka ze ziri official eziraga nti za Bwakabaka bwa Buganda ku biici eno yajjiddewo mu mmotoka eziri official kati gwogenda kugamba tuwano teyazze nga Kabaka yensonga lwaki Ssebwana musajja wa Kabaka ow'essaza ly'e Busiro si ye yamwaniriza naye emmotoka yajjidde mu za Bwakabaka kati mbuuza abantu b'Ekireka Bbanda Ssaabasajja Kabaka olunaku olwa Easter Sunday mwamulabako awo ng'afuluma mwalabako ku konvoyi ya Kabaka ng'efuluma olubiri lwe mumuwerekereko oba mwajeekangako nti ye konvoyi ya Ssaabasajja Kabaka wano nno wenkulagira nti Ssaabasajja Kabaka emikono gyali mu mirala nnyo Ssaabasajja Kabaka olunaku olwaleero emikono gyali mu mirala nnyo njagala waveeyo omuntu omukireka Bbanda ŋŋambe nti ku lunaku olwa Sunday oba Easter Sunday twalaba konvoyi y'omutanda ng'efuluma agenda Entebbe kikulaga ki bano balina bye bamutoolako ne bamuleeta mu public mu ngeri y'okujeregerera okuwugulaza mmwe Abaganda babadde bamulwanirira mugambe nti bwe tumulwanirira akomerawo mu ngeri ya kutujeregerera abeera ku beach abeera watabeera mu lubiri tabeera mu nsonga za Buganda kubanga Ssaabasajja Kabaka appearance ye eyalibadde esooka oba gyalibadde mipiira gy'amasaza oba CBS Pewosa kale oba Kabakazi birthday run naye olw'okuba baakitegedde nti twakunze bulungi nze nkiddamu okkunga Abaganda mweyiwe Kabakazi birthday run era nga mubanja Kabaka wammwe kubanga eno diversion baagala badaivatinga ku kiri ekintu eky'obutishat ne zibbanda ze nabagambako ezigenda okuwanikibwa ku lunaku lwa Sunday eno ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini nti Kabaka waffe aliwo ow'ekitiibwa Katikkiro Kabaka waffe ali mu mbeera ki we need our king baagala kudaivatinga gwe abadde agenda okikola nti gyali ne wali baleme kumuleeta baagala kusala pressure wali baleme kumuleeta osigale ng'oli mu mativu yonna gy'oli akasita nalabako gyali mulamu ntegeerekese bulungi Omuganda tusigale ku nsonga yaffe fe Kabaka tetulina mumulabira mu bifaananyi oba mu buvidiyo tugende tumulabireko ddala tulabe embeera gy'alimu tumanye ki ekyetaagisa nga ffe bannyini abo beew'ekitiibwa Katikkiro si gwe nannyini Kabaka
simanya basajja ba kabaka simwe bananyini kabaka fa baganda yeffe bananyini kabaka naye nga mulekerawo okusiigange ekifaananyi nti Ssaabasajja Kabaka abeera mu masaali bule mumutulaga mu ngeri yatujeregerera nti engoye kakati bagenda bugenzi mu owino ne bajjayo ekipale ne bamuwa Kamanyiro ne balonderera ebisaati ate beach weya ne bamuwa Yoweri Kaguta Museveni eyeyita omukulembeze w'eggwanga buli wabeera ne guba omukolo nga kale teguli official nti gwa Uganda era kali kabaamu ak'okweyita omukulembeze waaki ow'eggwanga kuviira ddala ku nnyambala ye kubanga Museveni agenda mu masawo ne sisuubira nti agenderayo mwanda weya olw'okuba anoonye buganzi Museveni agenda gye basaddaakira ne sisuubira nti agenderayo mu mbuga olw'okuba agenze ku ekyo era yeerekeramu kali muki kye mugezaako okulaga ensi nti Ssaabasajja Kabaka katakyali kabaka yafuuka komona ne mwabadde mumutuuzizza wokka eddongo zireese omumpembe mbwafukamidde azinza ati emikono mbwafukamidde ali wali akimba akeneka Ssaabasajja Kabaka atudde ku ddonga nga tomulaba mu karakta yonna yakubeera kabaka kale bwaba yabadde mu bulamu bwo bwa bulijjo then ffe Abaganda mwatutegeerezaako kikuba oyo yabadde mutebibba wa Najjinda bwaba yabadde mu bulamu bwo bwa bulijjo ng'asobola okukola kyonna kyeyagala asobola okutuula ku bisaminti ne bimunyiga yenna Ssaabasajja Kabaka waffe ng'asobola okutuula mu butebetebe ng'asobola okumwambaza nga bwe musanze bwaba yabadde mu bulamu bwo bwa bulijjo then ffe Abaganda mwabadde mututegeerezaako ki kubanga kati tugambe oyo yabadde bba wa Najjinda yadde tatukwatako kati mwabadde mututegeerezaako ki bw'osalawo okulaga Omuganda kabaka mumulage nga kabaka bw'osalawo okulaga ng'Omuganda kabaka we njagala omumulage nga kabaka toddangamu okumulaga nga komona Abaganda nkiddamu Ssaabasajja Kabaka muwambe ate ali mu kutyoboolwa ali mu kukkakkanyizibwa bw'abanga si muwambe lwaki eyamwaniriza ye musajja w'abali lwaki si musajja we si mwana musaza eri obusiro lwaki ye musajja w'abali Kabaka mwamufuula wakkuba bulango nti kakati ayagala okutunda ekivulu ky'ennyege wato olina okuleeta Ssaabasajja Kabaka mu kiina ekijja bajjumbira ennyo Kabaka nga yatuuka ddi okulowalingibwa to that extent Kabaka okgenda mu kivulu kyamanyi nti kuliko abantu Kabaka ekivulu abakunkuuka n'ekitobero kya CBS we kyabanga tikyaliwo erya naye Ssaabasajja Kabaka n'omuleeta mu public nokati Kabaka asiimye okujja mu public agulewo ekivulu omuli abadigiza n'oluga yabaddeyo mu ngeri yakwewummuzaamu wali ekivulu kya wato Ssaabasajja Kabaka we yagenze okwewummuliza wano mu Uganda tulinawo biici mmeka Ssaabasajja Kabaka kyogaa mu biici zonna ezabadde fringa nsirifu oba mu nnaku zonna ezitali z'abacakaze bangi yalonzeewo olunaku olwo yalonzeewo biici oyo okuli ekivulu ekiramba then n'olugamba yagenze kwewummuzaamu okwewummuliza mu bidongo Ssaabasajja Kabaka yeewummuliza wali baleekaana era yeewummuliza wali beeyambudde yeewummuliza wali bidongo baatuttewo mutwale Abaganda muzibule amaaso Ssaabasajja Kabaka awo we baamutadde baatuttewo muki mutwale era kakati ssebo olunaku olwaleero Balamu takyali Balamu Balugahara kakati ow'ekitiibwa Balamu kubanga ye yafuuse musajja wa Kabaka ow'essaza lye ery'ebusiro gye yabadde Ssaabasajja Kabaka ne bamuleetera omuwala n'afukamira ng'omuwala ali mu mmini bw'ati n'amala ayimuka bw'ati nga Ssaabasajja Kabaka omukunamira bw'otyo ng'olulala ow'ekitiibwa Katikkiro lwe yakikola n'atwala Sindi mu maaso ga Kabaka nga Sindi ayambadde kapale kokka ate ng'ali mu nsonga ze z'ekikyala
nakunamira Ssaabasajja Kabaka. Olwo baali batandikiriza okumukakkanya mpola paka lwolabye kati bamuteetera ku biiki ne bagazze kwewummuza mu ngoye eziri awo zityo ne bamutuuza ku ddongo ne bamujeeguula bati ne bakugamba teyazenga Kabaka wa Buganda, yazenga omuntu wa bulijjo azze okwewummuzaamu. Nobabuuza kati Abaganda mwabadde mututegeereza ki bw'aba yabadde bba wa Najjinda nga yali wali, taata waani wasanga Lyambogo nga yali wali. Ffe Abaganda mwabadde mututegeerezaako ki? Mutuke okuyisa ebifaananyi by'Omutanda ebitajjayo kitiibwa kya Mutanda ku mikutu gya Buganda. Bwe njogera nti akaana kaako katyoboola Mmengo, sityoboola Mmengo, ndi mukutereeza Mmengo. Omukutu gwa Buganda, Buganda Kingdom, CBS FM Manduzo, BBS Telefina n'emikutu gyonna egya Buganda begiina akakwate ku Buganda nga bwe gyavuddeyo. Ntegeeza nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'agenda okwewummuzaako, naye ng'ennyambala gy'ayambadde n'endabika gy'alabika n'abamwetoolodde ne waatudde nga tebijjaayo kifaananyi kya Bwakabaka. Twabagamba muligenda okumanya ekituufu, muligenda okutunoonya mutwebaze abamu nga tuli mu ntaana wuuyo Museveni yeefumye tutta. Mulituwenja mutwebaze nga tekikyasoboka, nga it is too late, kati mukyalina wakutujja. Mugamba akasajja kaaliraba kaalyogera mujja kudda mu byalwa Ttabazi nabimanya batuuka okukubuuza kiki kye mwakolawo. Kakati bano bakwata ejjinja lyabwe erimu nga bali kubisa ebinyonyi bibiri, anajjukira nti ekivvulu ky'e London oba simanya Muhoozi project e London yalimu abantu 3 ate nga basasule. Kakati Ssaabasajja Kabaka mumufudde obugologoosi buno nga bwe twali mu Bebe Cool Chameleone Bobi Wine, nti Chameleone bwe yalaba embaga ya Bobi Wine nga yeri ku front page mu mawulire n'agidiverti nga n'agenda ekibuli n'akubira Grace Sekamatte. By then Sulaiman Sekamatte wali okyali musiraamu nga tonnaddayo mu kubeera Grace, ayita Aruna mubiri, Aruna muliruddawa tugende ekibuli, n'asangayo Sheindirangwa nsiramuse kuba n'olwaleero nze Jaffaali, ye n'adda mu mawulire embaga n'agigobawo. Kakati n'okwagala okugobawo kiri nti ekivvulu ky'abasaze e London oba babawuzize abantu b'e London mu kutongoza Muhoozi project bafunye abantu 3 nga ate basasulire, basazeewo okukidivertinga nti yagenda okutongoza Muhoozi project wuuno ayadde alina Ssaabasajja Kabaka. Kyekifaananyi kati kitrendinga nti Ssaabasajja Kabaka kati muntu mukozesa otudivertinga okutujja wano okututeeka wali. Kabaka mumukozesanga diversion to divert us from here to there. Still ojja sangayo bino ebigandaganda ebitannabuuka ebitayagaliza Buganda naddala ebiwagira NRM ate nga bijja nti balabe basanyawo Buganda gweoyagale Buganda okusinga nze Kikomeko muzzukulu wa Mukale Kambugu. Gwe weetunuulire nange ontunuulire olondeka ni tipiko Muganda kuffe. Tunuulire Oweekitiibwa Katikkiro nange ontunuulire olondeka ni tipiko Muganda between us. Onetegereza kunze ne Mayiga teekaawo ekifaananyi musike pikica onoonyeko Muganda. Tewali ansinga kumwe kwagala Buganda kubanga nze omusaayi ogunkulukutya gwonna gwa Buganda. That's why ever munvume ennyindo because ndi Muganda yennyini va ku baana abayita Abaganda ggere, Abaganda wawu, simanya Abaganda biki. Omuganda omutuufu talina kubaako Muganda ggere, Muganda wawu. Muganda omutuufu abeera Muganda kalasi. Kakati mmwe abawagira Museveni bwe twogerako ku kigambo Kabaka afuna okuba Mukama mmwe yagala omutta mwerimbika mu kigambo nti baabano basaanyawo Buganda. Gwe mbulira Museveni yasinga nze okwagala Obuganda. Museveni eyewerera Abaganda mwenna bakurashinga kyabuswavu. Omusajja gwe muwagira yagamba Abaganda nja bakurashinga. Mulowooza agamba Abaganda abatamuwagira? Agamba Abaganda b'FDC, agamba Abaganda ba DP, agamba Abaganda ba NUP, agamba Abaganda in general. Anti nze bwe nkwata omuggo okukuba emmese ewaka eziridde engoye zange akatosi kasosola zonna zibaki mmese. Lwali kurashinga Abaganda naawe ajja kukurashingiramu. Take my word. Okitegedde Muganda wange? Akati Ssaabasajja Kabaka avoddwa nnyo, ekitiibwa kye kikkakkanyizibwa nnyo. Gwe nga tonnayogera nti Kikomeko
akakkanyiza nnyo ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Mbuulira kye nali nkoze ekikkakkanya ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka gwe nnwanirira ekisinga ekifaananyi ekyo kye baatuteeredde. Ekisinga bwe yabadde atudde, ekisinga abaamwaniriza, tewaabaddewo omuntu wa buvunaanyizibwa alagira ddala nti ono Ssaabasajja Kabaka n'abamwetoolodde bajjayo nti ekifaananyi ekyaba Ssaabasajja Kabaka bonna ababaddewo. Nalabyeko T-shirt, nalabyewo akavubuka akamu kangabaddeko akalinganga mususu, nendabawo ekiwala. Omuwala alina okubeera mu Kimansulo, omuwala alina okubeera mu Kariyoki nga yali ambu be babugiriza Namunswa. Be babugiriza ani? Namunswa nti ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka bali mu kikkakkanya, bali mu kumuvoola, bali mu kulagira ddala nti Ssaabasajja Kabaka talina kyali naye Abaganda. Eno ggwanga mujje. Ssaabasajja Kabaka muwambe nyini kiggwa yali mu kukiweebuula. Nabagamba Museveni fine yali mu kusaanyawo Buganda n'obulamu bwa Kabaka, naye era akozesa abo abeeyita bannyini kiggwa be bali mu kukiweebuula. Olulitta Buganda nengaawo we luliva ekyo, take my word. Kati mwabadde mwagala kulaga nti Ssaabasajja Kabaka gyali bulungi ali ku beach, ali mu bulamu bwe bwa bulijjo, ye mumuzaako ngo mwabadde kati mutegeereza ki bwaba yabadde mu bibi bya bulijjo, because tewali awo kyabadde kimufuula Kabaka. Kabaka bwaba mu bibi bya bulijjo agenda mu kifeera still ekisirifu nga you cannot recognize his presence. Goloza ye beach Kabaka gy'asoose okugendako. Lwaki bino bye mwatuwadde olw'okuba mwagala otudivertinga? Goloza takyalangako mu maka ga muntu Obuganda ne butamanya. Mwabadde mwagala tutegeeza mu ngeri y'okutuvoola, mu ngeri y'okumukkakkanya, mu ngeri y'okukkakkanya ekitiibwa kye. Naye osobola okulimba abantu ebiseera ebimu, osobola okulimba abantu abamu ebiseera ebimu, naye tosobola kulimba bantu bbanga lyonna, era tosobola kulimba bantu bonna. Nze yeekolera itonga Mukama yampa omutwe gwange nja kugukozesa, sigenda kukozesa mutwe gwe w'ekitiibwa Katikkiro mbu kyogambye kyekinaakolebwanga oba kyenaatwalanga. Watugamba otwala Buganda ku ntikko eyo, ye Buganda ku ntikko nga Ssaabasajja Kabaka otuuka okumulaga Abaganda n'embeera eyo mwali n'entunula eyo gy'atunula Oweekitiibwa Katikkiro, lwakuba ndi mwana wa mpisa eyakuzibwa era atayisa mu bakulembeze bannono maaso era atabavoola, naye nzikirizibwa okwemulugunya singa mbadde saakuzibwa. Oweekitiibwa Katikkiro obadde weetaaga ekivumo ekinene nnyo, naye okuva lwe kiri nti ndi Muganda sigenda kukuvoola, sigenda kukuvoola. Naye nga kimanye ti abantu b'okulembera tutegeera, abantu b'okulembera tulina amagezi mangi nnyo. Ye wange tamala emirundi eyavaayo navoola Ssaabasajja Kabaka luli ne tuvaayo ne tulwanako. Olwoba okyamunenya gwe ng'Omuganda kikomeko, ng'omukutu gwa Buganda oguli official gujjeyo Kabaka nga ajjira ddala kiri ekifaananyi mirundi kye yamuvuma, ng'Oweekitiibwa Katikkiro ku mukutu gwe ajjeyo ekifaananyi ekijjira ddala ebigambo bya mirundi. Ndowooza otegedde ani yatuma mirundi? Beebo, kubanga be bamuwa n'ekifaananyi ekyasooka. Beebo emponga byo Yesu. Nze kikomeko nsooke ngende e Butambala mmire ku lwendo lw'otuzze, ngendere ewa jjajja wange Mukalo mpongerere. Eyantuma ate yampa kikumu, badde nja kwogera nnyo mu ntamwe, tyokwogera by'ataŋŋamba, sirya nti mwana muto.